banange mu Busogga wazira ki mutawaana. Ezira muntu mu Busogga akola mulimo gwe tutamutumye. Ezira muntu mu Busogga akola mulimo gwe tutakoze ki gwe tutamutumye. Ezira muntu ali kwetulinkiriza. Ezira muntu ali kuiba mu Busogga muno. Emirimu jona egikolebwa ba cabinet minister bange, egikolebwa ba Katuukiro bato bange, ninze njibatuma nga Kyabazinga nakoze eki nagintumye. Wabaawo ensobi yona ensobi yani ya Katuukiro wani wa Busogga ti yani ti ya Kyabazinga. Ndi kwenda otwala omukisa guno okubakobera nti baba Kyabazinga we yali atuwa office dino yatusaba buli muntu atwale ku ekyo kyasobola okola obulungi. Tuli ba Katuukiro basatu, waliyo administration, waba enze overall, waba yatwala mikwano gyaife jona n'ebyenfuna muki mu Busogga. Owekitiibwa Osman ogono omulimu ogwamutumwa era n'omulimu gwali kola. Tuli kwenda okwebaza Owekitiibwa Osman bana omulimu ogwali gukola bulungi oba ali gukola bubi. Bana mwidi yetwava twatukanga wano nga n'itenti etulema okuba nayo. Aye butitu banaddo emikolo gibaawo nga tetulina sente edikoze eki yediviire. Tuli kwenda okwebaza abona abali kutta obwire bwaibwe mu Busogga. Bwe mwiduka mu biseera eby'eira twatandikanga tulikola emirimu aye ng'emirimu gyaife giri kutambula katono. Aye tugiire ng'emyaka gitambula, tugiire nga tufuna omuzungu kyayita experience, twafuna emikwano gya Busogga, niife beena Abasogga twasalawo twayongera okuba ekitole twatambuza emirimu. Era nga egimu ku mikwano gya Busogga nga n'omuli ebitongole ebituwa empiiya, n'omuli abantu abatuwa empiiya, nimwe mwena mulina emirimu mingi emukola mu Busogga muno okutwaliza awalala. Nawe obuvunaanyizibwa Owekitiibwa Osman kuba ebyo byasinga kutegeera okuba nti naagemaganya bona ba sponsors ne ba development partners betuli nabo, era nkiwa nti muli kubona endawulo nene ino. Era guno omwaka ndi kwenda ayongeremu amaanyi nti kubaliwo tujja okutuuka omwezi gw'omukaaga ayongera okuleeta abandi ng'agemaganya olala ni ttiimu ye.